amaduuka, amasomero ko n'ebirala. Saidi Ssemakula omutuuze w'Endejje Kanaaba mu Wakiso y'omu ku baawulira omulanga guno. Ng'ono essomero lye li Success International School Uganda lyonna yali ebulunguluza kkamera zino ko n'ennyumba ye. Nga 10 omwezi guno Saidi yalumbibwa abazigu ku ssaawa nga 9 ez'ekiro era ebyaliwo byonna kkamera ne zibikwata. Eno kkamera yatuyamba kubanga twasobola okuzuukuka ne tubakwatira mu kikolwa. Naye era ne bwe tutandibakwatidde mu kikolwa still kiyambyeko nti ne bwe twandipuleyinze lunaku olulala twanditegedde ababbi bano oba waabatemu kubanga tetumanyi kigendererwa. Mu katambi kano ababbi balabibwako nga bakutte ebisi omuli emitayimbwa n'ebirala. Enkeera ono yatuukira ku poliisi y'Endejje Lubugumu okugitemyako kyokka ng'ogyeko okwekenneenya ebyali ku katambi mpaawo kye baali bakoze. Nandisuubidde nti wandibaddewo very fast action poliisi yaslowingamuko mu kutekinga these things. Kasita kabeera saturated nandisuubidde nti poliisi yo yanditekinza advantage kubanga nze kiyinza okuba kinnyambye kamera ennyambye ne batadda nejjukira baneiba bange banaamanya nti tewali kamera bo bajja kugenda nga bakola ki babatigomya. So nandirowooza nti poliisi okujja kutekinga on this case tekyandibadde kutaasa nze wabula kutaasa community. Ono bwe yalaba nga poliisi erabika ezze mu jangu nkwekule kwe kuddukira ku mukutu gumugattabantu ogwa Twitter oba oli awo afuna obwenkanya. Singa kamera zino tezaaliwo already twandibadde mirambo. Kyo kyenyina okwogera kubanga twandigenza okurealizinga ng'olwedde bamaze okuyingira ne bw'okuba alamu oba tokyalina kyotaasa. So singa kati tuli mirambo famire yange yonna yandibadde nfu kati. Agamba nti kati ali mu kutya kubanga ababbi bano basobola okukomawo ne beesasuza olw'okubaanika. Ennaku zino tetwebaka. Nyina kubira tetwebaka twebakira mu shifts. Era omu yeebaka ssaawa 6 omulala ne yeebaka n'atandikira awo bwe bityo naye